byalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madiel Lapke agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakyo John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Mu mboozi yaffe ey'ebyafaayo leero tukuleetedde omusajja enzaalwa ya America Medgar Evers eyalwanirira ennyo eddembe ly'obuntu naddala mu baddugavu. Medgar yatemulwa ng'abalala bonna abaali balwanirira eddembe ly'abaddugavu mu ggwanga lya America. Bibino ebyafaayo bya Medgar Evers. Bwelwali bweruti mu mwaka gwa 1963 Medgar Evers yatemulwa mu Amerika. Ono yali mu Amerika omuddugavu eyali yeegulira erinnya mu kulwanirira baddugavu banne era nga yali omu ku baazirwanako ba Ssematalo owookubiri mu ggye lya Amerika. Yali mukugu mu ddembe ly'obuntu era nga yakola butaweera okulaba nga baddugavu banne bakkirizibwa okusomera ku ssettendekero w'e Mississippi ne mu bifo byonna eby'olukale. Medgar Evers yatemulwa omusajja amanyiddwa nga Byron de la Beckwith nga yamukuba amasasi bwe yali adda ewuwe. Kali mutemu ono yali mu kabinja k'abazungu aka White Citizens Council akaali tekaagalira ddala baddugavu. Wabula mu kuwozesa kooti ya Amerika ey'oku ntikko yalemwa okusalira kali butemu ono omusango kubanga abalamuzi bonna abaaguliko baali bazungu okutuusa obujulizi obwali buluma Beckwith ngata Evers bwe bwaleetebwa. Kino kyaleetera abaddugavu bangi mu Amerika okutandika okulwanirira eddembe lya bannaabwe mu bifo byonna eby'olukale. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire.